Luganda Radio Podcast, Martin Moganzi nga bulijjo. Kati ate tuguse tulabe ekitundu ekyokubiri mu mutwe guno ofunda n'omuliika gye gugwera mu katabo kaffe kano aka Pawulo kiri mutu katuwandikibwa omwami Crane Makalinda. Tuterere ate tulabe biki omutwe guno gye gugwera ebikwata ku mwami ono Pawulo kiri mutu. Yee! Leero maama wazze oli toopu n'okutubuuzaako ne kukulema kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja bagoba oluuma otwerabidde. Musajja wattu yali agenda okwerwanako, omukyala kwe kumwanguyira nti naye munnange kye nkusaaliriddwako omusikaawo yasobya era naye n'asoba. Yasoba? Kusoba kutya? Kyogamba nti nambalirwa omwana owange ddala nambalirwa ali lubuto? Jjajjange Kajjongolo, oyo omusajja mufu, oba tannafa mufu. Ku ssaawa eno kati mufu. Owange gwe nambalirwa ono nti yanguwako wano mu lukuubo. Nambalirwa yayambalira ku mugongo nga nswa okutemya n'okuzibula nga yafukamidde dda awo mu lukuubo kumpi n'omulyango ogugenda ewuwe. Kitaawe yaviirayo mu kikooyi. Nambalirwa yali talabangako kitaawe nga yeesibye ekikooyi. Yeekanga nnyo n'atunula wansi. Kitaawe kwe kumuboggolera nti olutunula wansi tukole tutya? Nkutenda obuwombeefu, olwaleero ojja kundaba akanfaamu. Nambalirwa we yabbulula amaaso bw'ati n'alaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise n'okumera envi. Kino kyamusonyiwaza era yazza amaaso ge wansi. Omukulu kino teyakisiima bulungi era kyeyava amuviira mu luyi n'alumuwaatula mu mpulukutu bekkapa okumanya ng'oluyi lwalitonziriranga ne maama lwamukankanya ebyenda era n'ayunguka n'amaziga. Mweyogereze yali agenda okwongera nate okuba omuwala amaliremu ddala obusobya obwo. Mukyala we kyava ajja ng'azuuma ng'enjuki n'amugamba nti musajja wattu va ku mwana wange, tomanyi bulumi bwabisa. Nambalirwa si yasoose okusobya era si yasembyeyo. Ate oteekwa okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tokyateekwa na kumukubako. Ye okuba wa maama wange ono nga bw'afaanana. Mweyogereze yalaba olutalo Ssematalo lubindabinda ko ye nti wano bafiira muloge okugenda okukakkana ng'ali wa mutongole. Bwe babigaayagaayamu ne Ssaabawaali wali ne bateesa okugenda okukwata omulenzi. Pawulo yali asomesa ddiini mu siniya 4 we bajjira okumukwata era yali ku lunyiriri olwo olw'amalaaya Abayudaaya gwe bawawaabira era Yesu amalayo agambe nti atasobyangako okumukuba mayinja. Omusigire ne mweyogereze tebaayitana wa mukulu wa ssomero era omusigire n'amulagira okufulumako. Pawulo yali akyabiyita byamannyo wenu ko omusigire nti ssebo ffe tetuzze wano ku byakuzannya. Ate Pawulo amutemyako yali akyagala wambazzi ng'afuluma. Pawulo yabatwala eka naye bwe yabawa obutebe basooka kugaana okutuula. Awo Pawulo bwe yategeerera nti bikaayi ebintu okugenda okuggwa nga Pawulo bamukozesezza akalagaano ng'akkirizza nti ye nannyini lubuto ate ng'akkirizza n'okuliwa siringi 4,000 ez'obuliwo. Okwo nga kwogasse n'obuvunaanyizibwa obw'okujjanjaba mukazi we era n'omwana ng'abadde azaalibbwa. Ate ng'omuwala amaze okuyonsa Pawulo era baamuwaliriza
okumuweerera alyokke addemu okusoma, era ng'amaze okusoma amuwase. Bino byonna Pawulo yabikkiriza. Naye munnange baalugera dda nti tegumanya nnyumba mbi, kubanga Pawulo yali talina gy'ayinza kwewola ssente ezo zonna. Omukulu w'essomero yamubulayo 10 lwokka, era kwe yawoleza ko mweyogereze nti, kale akasukaali ali nalyo, era talaba muti, leeta ezo ate ogenda opakase. Era bwe gwali okutuusa omutango gwonna lwe yagumalayo. Aba yakagumalayo bw'ati n'ambalirwa n'azaala. Omwana yali mulenzi, kyokka omwana yabafaako nga wa myezi 3. Nga Pawulo ne banne bakyateesa ku by'okuziika, omukyala omu eyali atudde ku lusebenju kwe kufukamira n'abuuza ab'omu nju nti, naye mulowooza muyinza okuziika omwana wattu ono ewammwe? Ono omwana wa mwannyinaze Sseggirinya Zedde bwoya. Ye lwakuba nti tasobodde kuva ku ssomero, naye omwana ono waffe, era omulambo tugutwala. Zedde yali omu ku baana b'omu ssomero Pawulo mwe yali asomesa. Olw'obutayagala kwonoona linnya lya ssomero, omukulu w'essomero yagoba Pawulo ku mulimu, ate Pawulo n'atandika kujeera buto. Olunaku olwo lwonna Pawulo yasiiba agalamidde ku kakeeka n'ambalirwa ke yali amulukidde nga bakyalinnya mu kimu. Nga bwe tutamanyi alirira nnyina, otulo twamubba. Atandise okuyira yaloota afunye omulimu nga minisita w'eggwanika. Yaloota ng'atuula mu Benzi era nga baggulirawo muggulire. Yaloota ng'abantu bangi bajja okumusaba emirimu, era mu bantu abo nga mwe muli n'omubuze bajalirwa. Bajalirwa ne Pawulo baali baazaalibwa ku kyalo kimu era nga baasomako bombi. Kyokka bwe baamala okusoma, bajalirwa agenda e Kongo okunoonya emirimu, era okuva olwo teyaddakoka. Abantu be baali bamanyi nti yafa era nga bamaze n'okwabya olumbe. Pawulo yaloota bajalirwa ng'akomyewo, nga mwavulu nkupe, era ng'ali mu nsensu. Kyokka Pawulo yamusembeza era ne balinnya mu Benzi bombi n'amutwala eka. Baali bagenda mu Benzi n'ewaba, ate nga waliwo olukonko oluwanvu ennyo ebbali n'ebbali. Awo Pawulo we yazuukukira. Yazuukuka ng'akankana, n'afuluma mangu w'ebweru. Enjuba yali egolooba, n'ayayuuya ne yeegolola. Ennyindo ne zimusonsomola n'ayasimula, n'ayongera okwayuuya. Yalaba alina amaanyi ga muswaba, na balabalako awo ebigere mugukiza wa headmaster. Newankubadde nga headmaster ono ye yali agobye Pawulo ku mulimu, naye baasigala ba mukwano, era Pawulo yamulabirako eri n'amwesooka engeri olubuto gye lwesooka eddaya ebbi nti, ng'afunye omukisa, anti nange mbadde nzigye eyo, n'akava kati mu posita. Awo we yamukwangira ebbaluwa eyali mu bbaasa ya kkaki, okuggyako erinnya lya Pawulo era n'endagiriro y'okungulu ku bbaasa kwaliko omutwe. Ku lw'omulimu gwa gavumenti kyali mu nnukuta nnene. Eno si ye yali ebbaluwa ey'ekika kino Pawulo gye yali asoose okufuna. Mu butuufu Pawulo yali afunye ebbaluwa bwezityo nfaafa. Kyokka nga mu zonna omuweereza wa Pawulo omwesigwa akamutema nga be yasaba bwe bitaayitamu. Pawulo yasumulwa ebbaluwa emikono gye gikankana. Emmeeme ye yali wakati w'essuubi n'okutya. Yasalawo kunoonya ekigambo kimu kyokka mu bbaluwa nsaaliddwa, kyokka yakinoonyeza busa kubanga tekyalimu. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: Ssebo Mwami Pawulo Mazuuku Kirimuttu, nsanyuse okukutegeeza
nti akakiiko akagaba emirimu mu gavumenti kaasemba okusaba kwo okuwa ekifo kya Senior Establishment Officer, era bwe kityo ekifo ekyo ne kikuweebwa ng'ojja kukola emyezi 6 ng'okyagezesebwa. Bw'obanga ekifo kikkiriza, jjuza foomu ze ntadde mu bbaasa eno oziweereze mangu n'embiro. Nze omuweereza wo omugonvu. Pawulo yali yeetaagibwa okujjuza foomu 2, ekkiriza omulimu era n'ey'omusawo. Tekyali kyangu nnyo mu nnaku ezo okufuna omusawo mu ddwaliro lya gavumenti okumukebera. Kyokka ku lunaku luno Pawulo yafuna omukisa ng'aliibwa engo, anti aba akyatambulatambula n'agwa ku munne gwe baasomanga naye, Dr. Museenene. Bombi baasanyuka nnyo okulabaganako era Pawulo n'amusaba okumukebera. Ko Dr. Museenene nti, "Mwana wattu, onsonyiwe, ekyo siyinza buyinza kukikola, si lwakuba nti sandiyagadde, naye wabula ndi bize nnyo, onsonyiwe nnyo obbi." Dr. Museenene olwamala ebyo n'atandulula ebigere. Kyokka Pawulo teyamukkiriza, kwe kumwesooka engeri olubuto gye lwesooka eddya ebbi nti, "Dokita, manyi nga tekijja kukutwalira bbanga ddene, ate nze munno ddala. N'akasiimo kokaako katwalire ddala." Dr. Museenene yatamangu ku bigere n'amwenyaamu ate n'anyenya ku mutwe nga bw'agamba nti, "Mwattu, temukaluubiriranga bannammwe. Kale genda wali mu woofiisi yange, kisenge namba 4. Pawulo yagamba bugambe nti, "Ojje ku mutwe." Mu kisenge namba 4 Pawulo yasangamu omulwadde omulala. Yali omuwala eyava mu kulungiwa n'abalagirawo balagazi. Pawulo yamusanga atema bisiki. Bwe yayingira omuwala ne yeekanga. N'abuuza Pawulo nga bw'asiima amannyo nti, "Omusawo omulabyeko?" Ko Pawulo nti ajja. Omuwala teyaddamu, n'asalako. N'akwata magaziini y'abakyala n'abikkula era n'atandika okuyisaamu amaaso. N'omusawo yatuukira ne yeetonda mangu nti, "Darling, nsonyiwa." Ate awo kwe kukyukira munywanyi we Pawulo n'amusaba foomu, n'amubuuza oba yali alwadde ku ndwadde ey'abazira. Ko Pawulo nti, "Nkweta mulanga." Ko omusawo nti, "Gwe bulwadde ki obutera okuteganya?" Ko Pawulo nti, "Nze ndi mulamu nga nkumbi." Dr. Museenene ng'ajjuza foomu ng'ateekako mukono. Olunaku olwokusatu olwa Ssabbiiti eyo lwakya bulungi, era Pawulo mazuuku kiri mutu, enkoko yagikwata mumwa. Akalimi k'essaawa okuluma 2 ng'atudde kitebe, enjala kyetuula mu lubuto mu woofiisi ye. Ku olwo ne mukama we yayanguwa kubanga yatuuka essaawa 3:15. Mwami Yoweeri Kinaakukka Nsimbe, mukama wa Pawulo omupya, yali akuze nga tuludde. Yalina ekiwalaata nga kyakyami, ate nga kiringa ekisiiga omuzigo. Yalina amaaso manene era ng'avulumula mavulumule. Ennyindo ye nga ŋŋanda ddala. Ku ttama lye erya ddyo nga kuliko enkovu ennene. Amatu ge nga gampaggwa. Yali talina nkoona ate ng'omutwe gwe gwa masiga. Omwami ono yalina emabega nga muserebende, kyokka ng'empala yagisibira wansi w'ekiwato. Ku lunaku luno Pawulo lwe yatandika omulimu, mukama we yali ayambadde essuuti ye yokka gye yalina eya bulusanji. Mu butuufu essuuti eyo yali nkadde nnyo, yonna yali nga yeefukise emabega. Empale yali etandise okwabirira ate nga n'amagemo geesaliridde. Ekkooti yaliko ebipaapi eby'ebipiira mu nkokola ate ng'ekirogi kyayo kigegeddeko. Ekirogi ky'essaati kyali kyabifu ddala. Ettaayi nga yeeranze ng'omuguwa oba waya. Olwatuuka mu woofiisi n'atumya Pawulo, era naye yasitukira mu busitukizi ng'eyatega ogw'ekyayi. Pawulo yasanga mukama we akuta olupapula olwaliko olukalala lw'emirimu gye yali aweereddwa, era ng'omulimu gwe omukulu gwali gwa
gujja kubeera nga gwakutuukirwako bbaluwa ezisaba emirimu n'okuziyitamu. Oluvannyuma zituuse ku mukama we nga yakola enkalala n'okuwandiika ebiba biteeseddwa akakiiko akagaba emirimu. Olunaku Pawulo terwamugendera bubi era mukama we bwe yayogerera naye n'amuwa amagezi nti, Pawulo, ozze wano era tewali asinze kusanyuka okufuna mu kitongole kyange. Nsanyuse nnyo. Munno abadde musajja mukulu, naye nga ekyokusaalirwa ebirowoozo bye tebisajja kulanga. Abadde tamanyi kintu kye bayita buvunaanyizibwa era nga tamanyi ku ffembi alina obuyinza mu kitongole kino yeetumiikiriza, ate nga tamanyi kuyiiya. Abadde yeerowooza nti wa kitalo. N'olwekyo wenfunye ggwe omuvubuka neesiimye kuba nkakasa nti ojjanga kulowooza ku bunafu bwo okusinga ku maanyi go. Budde bwonna obw'okumakya Pawulo yabumala afuna abagenyi bakozi banne abajjanga okulaba omuntu akoonodde ogufa ogwo. Era bwe kyatuuka ku bawala ne kiyitirira, yabawuliranga awo ku luggi nga bakonkona, ko ye nti yingira. Awo omuwala n'alyoka ayingira, nga bwe yatuukanga mu kisenge n'abanga asobezza era ne yeetonda. Sobezza ssebo, badde ngamba nti Yofeesi mwali. Yofeesi ye yali ofiisa Pawulo gwe yasikira. Ate abalala bajjanga ne beenoonyesa nga fayiro. Essaawa ya Kewamala bwe yatuuka, Pawulo yali akyalowolereza gy'anaabeera. Yalabira awo ng'afunye ababaka babiri, Lydia ne Susan, abaali bamuddukidde okugenda mu staff canteen yaabwe. Era bwe yatuuka eyo yasanga ekiri eyo nga si kibejjo. Abakozi bonna ab'omu ddaala erya wakati eyo gye baalyanga emmere awamu n'okuweweeza ku mimiro. Ku luno nno ye Ssempappe Pawulo baaliisa na muliise. Lydia ye yamugulira ekyemisana era baanyumiza ddala ebintu bingi nnyo ebifa ku mukama waabwe. Yamutegeezanga nga bwe yawalana ennyo omwami oli Yofeesi. Pawulo gwe yaddira mu bigere era nga ye kennyini bwe yali entabo yavaako okukyusa musajja wattu oli. Mu kutwalira awamu olunaku olusooka Pawulo lwamugendera bulungi nnyo, okuggyako mpoza ekintu kimu yali mwavulu nkupe. Mu butuufu yali talina yadde ekuba ennyonyi mu nsawo ye. Era singa tezaali nsonyi nnyingi yali ayagala kusaba Lydia mu kifo ky'omugulira ekyemisana ssente azimuwe buwi. Ate yali ayingidde ennyumba empya ey'omulimu, leero ennamusa n'etuuka ku nnyooge. Olw'obutaba na ssente ate nga tannamanyiira nnyo kitundu ekyo, Pawulo yaddayo mangu eka, naye aba yakeesimba bw'ati mu luggya lwe n'afuna abagenyi. Teyabasuubira era mu butuufu yali tabamanyi, era yeewuunya okulaba engeri gye baamutuukako. Kyokka nti naawe enjogera ogimanyi nti mu nju temuba kkubo. N'olwekyo Pawulo abagenyi be yabaaniriza, wabula bombi yabaalirira mukeeka awo mu jjijja eyali amaze ebbanga nga tasaayibwako. Nyooge yeyaddirira era ng'awedde ku bagenyi bombi omusajja yeyanjulira Pawulo nti, mukama wange totumanyi, era kangambe nti tomumanyi kubanga ono ye muwala wange era tewandi mumanyi. Nze Samusoni musajja agenda, ndi mubazzi era obubazzi nabusomera mu tteeko. Nabadde ndi ku katale eyo ne mpulira nti mu kifo ekyo kye wakoonodde baaleesewo omuntu. Ate ngenda okuwulira erinnya ng'omuziro ogwo gwa mmange. Bakugamba gwe oli kojja, kale nno Abaganda baalugera dda nti siryayolesa mubiri. Ate era nga bagamba nti olw'omwana lundeebuukaanya, muwala wange ono ate mukazi wo yamala siniya omwaka ogwayita, naye tumunoonyereza emirimu, tutambudde n'obwoya otuggwa ku ntumbwe. Bwe lutuuka batulimba ne ssente zaffe bazirira bwereere. Ne munno gw'oddidde mu bigere naye twamutuukako. Kale no ssebo kye tufudde tusituka gwe ate munnange oli tusomako obusomi mu fayiro, era ssebo ne munnange bwe tuzaala omwana ono naalongo naye ajja kutuuka, wabula antumye okukulaba nti akamwanyi kaako gaayako.
wano musajja agenda kwe kufukamira n'akwanga Pawulo siringi 10 ddamba. Kyokka Pawulo yali yamalirira obutakwata ku nguzi, era wano bwe yeebaliza omugenyi kyokka n'amunenya okulowooleza mu nguzi nga bamugamba nti, "Nze bannange munsobera. Ondabye lwa bwavu nandiki ogenza okulaba ng'omutima gwonna gulowooleza mu ssente zokka? Olowooza siyinza kukuyamba nga tompadde ssente? Ngamba nti ndi wano kubaweereza." Ye abaffe yali akyayongera okutwatwalika na musajja mukulu n'amuwooyawoya nti, "Taata, toyomba bw'otyo. Naye munnange ssente nzireese mu mwoyo mulungi." Ye ani anaamanya nti woofiisa omukulu nga ggwe oyinza okukolera obwereere? Wabula mwana wange kankwebaza ekisa. Maasombira omuwala musajja agenda gwe yaleeta okunoonyeza omulimu yali yava mu kulungiwo n'abalagala. Amaaso ge mu kiwanga galigita buligisi, era enkeera yatandikirawo okukola. Ebyembi teyalina nnyumba, wabula eky'omukisa olw'okuba Pawulo teyalina mukazi, yamuwa akayumba ke ak'abakozi. Ate abakulu baalugera dda nti asimba emisogasoga teyeekaanya mayuba, nti era ekiseera ky'omunyumya kijjula malusu. Naye nno munnange ne Pawulo bw'atyo bwe yamala okusuza omuwala, abantu ne batandika okwewuuba awaka. Ono lwavangayo omulala ng'ajja, oluusi nga basisinkanira awo. Anti naawe mumanyi ow'obusangabi n'ataafumite akootakoota. Wabula waaliwo akawungeza akamu Pawulo lwe yeewuunya ennyo. Yali asitaamiriza awo mu luggya nga yeegomba akeeze akaali keememula ennyo. Yagenda okulaba ng'ekkubo teriri busa. Omusajja yali ayambadde essuuti ng'akyama, ate teyeerambika luggya. Yakiiba lukiibe ekiwumulo mu kayumba k'amaaso. Teyalwa ng'akonkona. Munda mwali mwakettaala, naye olwakonkona abaali mu nju ettaala ne bagizikiza. Ye omugenyi ow'ebweru yalowooza nti osanga nannyinimu teyayagala ayingire nga bamulaba. Bw'atyo omwami yeeyongera okukonkona. Aba akyakonkona omuntu n'abandula oluggi beppa, n'afuluma n'atomera eyali akonkona n'amasuka emisinde. Ono gwe baatomera yasigala wansi ng'atuyana. Olw'ekisa kya Pawulo yadduukirira mangu musajja wattu ono okugenda okumutuukako n'okumwetegereza. Teyali mulala wabula yali mwami Yoweeri Kinaakukka Nsimbe. Owange ebiyita ekiro nekkanga awo yeetikka. Enkeera mwami Yoweeri Kinaakukka Nsimbe yawandiikira Maaso ebbaluwa entongole ng'amugoba ku mulimu kubanga yali afunye alipoota nti emirimu gye yali tagisobolera ddala. Pawulo yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutuusa ebbaluwa eno ku maaso. Ofiisi yonna ng'etegedde okugoba kw'amaaso, abawala banne b'amaaso baagenda kumusaasira era n'okumugubagiza era n'okwewunaganya. Alisi ye yasooka nti, "Yii mwana wattu Maaso nga kitala ekyo, ate ani oba eyakulimiridde? Omanyi ekibi kya Kinaakukka awuliriza nnyo eŋŋambo." Yali akyayongera okwewunaganya. Maaso n'amulya ekirimi nti, "Munnange nkubuulire Alisi, nze waakiri okufa naye ne sikola byasaagala, kubanga mu mazima wano sajjirira mirimu ebiri, ogw'ofiisi n'ogw'okuwanikibwa, ogw'ofiisi n'ogw'okukwanibwa. Ate nno okukwanibwa omusajja atunulwako, naye ono Yoweeri n'obwa Yoweeri bwe." Awo Meega omuwala omulala eyali yazze ne Alisi ne yeewunya nti, maama, ate naawe yakwanye. Leero ye alimalawo ofiisi yonna, buli ajja n'amugambako. Naye abakazi twalaba. Yoweeri oyo yagenda okulaba nga yakusaanira. Nze sirabawo bisaanyizo, si feesi yena ajjudde embugubugu, si bwa simaata, si kisaali. Yali akyamulonda omuwala omulala ayitibwa Elizabesi n'atandika okumulwanirira nti, "Naye nammwe mulimba. Mulowooza nti okwagala kujja lwa ssente yadde ndabika? Ye musajja wattu gwe mulimirira mutyo yakakwana abawala bameka wano? Nze munvirewo musajja wange. Nze abawala ba wano mbamanyi.
abamu bamwegwanyiza bwegwanyiza. Munange nno ebyembi nga binajja otuyanira ku luggi kubanga enkaayana eno yavaamu olutalo olwaboggoza n'embwa era abawala abamu n'emisaayi ne giyiika. Kyokka ye Pawulo ebyo teyabirabako kubanga kwolwo era lwali Lwakutaano yali agenze kusula mu ngalabi ewa binoga. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe ekyokubiri mu mutwe guno ofunda n'omuliika Pawulo. Musajja wattu olubuto luyingiddewo, luzaaliddwa, asonze obusente ku ssomero bamugobyeyo, omwana bamuzadde, omwana tasobodde kubeerawo nnambalirwa, omwana afudde, omwana amaze okufa. Ku ddakiika ey'okumuziika nti nno omwana ono nno sina wammwe, omwana wa mulenzi yali omuyizi wali ku ssomero wali osomesa. Pawulo bimutabuseeko naye babikyamutabuseeko awo afunye ebbaluwa nti omulimu guuguno. Pawulo amasanyu, afunye omulimu agenza atandise okukola, naye asanzeeyo ki? Asanzeeyo bwenzi, asanzeeyo kulimirira, asanzeeyo bizibu birala. Pawulo anaamalako, Pawulo ebizibu bino anaasobola okubyeŋŋanga. Ebyo ndowooza bye tugenda olaba mu mutwe oguddako gugamba nti nkoko njeru. Mwebale nnyo okwekomera ku Luganda Radio Podcast. Amanya nga bulijjo Martin Muganzi, ate tulabagane mu mutwe ogwo oguddako ogwa nkoko njeru. Mweraba.